Alright. Abatulaba Kachumba Ali TV. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, kasube bulungi. Aluli nabaletera emboozi ya mwana mwala Fiona. Emboozi tetwagimalaako era abatugoberera twakoma nga omukyala amaze tunnyonnyola engeri gyafunamu accident, engeri gyafunamu Sipapa okuyambibwa, naye byonna nga Sipapa yabikola tebalabanga nako. So twagala tumanye Sipapa basinkana batya ne Sipapa, obumu ku buyambi bwe yamuwa bukyaliwo oba bwatwalibwa, era ayisibwa atyo okubeera nti nno mukwano gwe yamuyamba ennyo obudde buno ali mukomera. Mutwegatteko ati tumwanirize. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Oyagala? I can see the smile. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizzaako abakyala n'abaami, mwebale kulaba Kachumba Ali TV. Ebbanga libadde ddene okuva lwetwakoma okuwuliziganya, obulamu bubadde butyamu? Obulamu bulungi kubanga obulamu mu buli mbeera obulamu busigala butambula. Tosobola beera na bizibu n'ogamba leero nnina ebizibu sigenda okulya, still olubuto lusigala lubanja. Okay. Wetwakoma abantu sooka obayisizeemu wetwakoma nga Sipapa akoledde ebintu bingi nnyo naye nga tomulaba, era wagamba nti n'olumu wagezaako mukubira essimu ku video call n'agaana ogikwata. Nga mwali munyumiriza bbanga ki otuuka omukubira video call olabe muntu kyono gwenjogera naye? Simanyi bbanga lyewulidde. Simanyi bbanga ki yaliiseewo naye nga nali mmaze ebbanga nga njogera naye. Nga embeera awo connection ng'eri etya bwakuvuga bwakusindikira emmotoka n'ekuleeta ku ddwaliro n'ekuzzaayo? Sooka otuyisizeemu awo atuuka atya kuwa emmotoka? Sipapa yankubira essimu n'aŋŋamba, Lukundo oli otya? N'aŋŋamba, Lukundo nkuweereza ssente, genda ofune ky'olya. Yaŋŋamba genda ofune enkoko waakiri ne bw'olyako akantu bwe kati, oba ekyennyanja waakiri olyemu eriiso mu ssente ezo ze nkuwadde. Olwamala n'aŋŋamba n'ekirala, Lukundo saagala kuddamu kulaba ng'otambuza ebigere, saagala sikyagalira ddala, naye ngenda kufunirayo emmotoka. Like nze yakiŋŋamba saabeera excited nnyo kuba nali manyi oba mu mbeera gye ndimu ali mu kuŋŋumya nga woonaagumya omuntu. Omulwadde omugambako ku bugambo obugumyagumya. Naye munnaaye tewaayita nnaku 3 nali sirina kugenda mu ddwaliro that day. Nankubya n'aŋŋamba, omanyi Lukundo nti genda mu ddwaliro, mukadde mugaye mwetegeke mbasindikire omuntu abatwale mu ddwaliro. Ne mugamba, Papa leero sirina kugenda mu ddwaliro, omusawo yagambye kirina okukala okuyisaamu ennaku ndyoke nzireyo. N'aŋŋamba, agenda omusawo nze ankubidde. N'aŋŋamba like musajja Sipapa muntu wa byewuunyo nnyo nti emmotoka yajja n'etupiikinga nali ndina byange ne tugenda. Then we twatuuka mu ddwaliro ne bankolako kuba bwe twali tuyinga eddwaliro saalabawo nnyo bantu, naye we nayingira ne bankolako, then nga tugenda ofuluma ne nasanga abantu bangi bannamawulire nga bangi awo. Before baali bandeetedde essimu Samsung bagimpeera nga nkyalina ku katanda butida. Wali mundayo? Nampesa n'aŋŋamba, Papa agambye n'essimu gy'oba okozesa. Kuba yenga complaininga ku ssimu yange aŋŋamba, eyo ssimu nze sikuwulira bulungi erabika ebuza network. Ndi awo nga bampadde essimu nensanyuka nnyo kati nali nfuluma bwe nti. Ne baŋŋamba emmotoka yiino Sipapa akuwadde emmotoka.
ofuluma bw'oti eddwaliro okuba amaaso ku mmotoka. Nkuba amaaso ku mmotoka na faintinga naye nenterera nentuula mu mmotoka, bakwata ebifaananyi ne bakwata. Emmotoka yali ejjudde fulu tanka, nampeerako ne ssente. Omuntu ali ayinza okugamba nti nno oba mboozi naye olunaku olwo naliwo era wazirika ne tugamba yeeyi how comes abadde takimanyi, ffenna twewuunya abamawulire abaaliwo. Kituufu wali tokimanyi? Nali sikimanyi okubanga yakiŋŋambako naye nga ŋŋamba sanga nga bwe nkugambye nti yalinga aŋŋumya nga era ze sibirinako, naye mbutuufu yagimpa emmotoka gyeri. Nkuba akafaananyi muvaawo mutya mutuuka ewaka, process eyo sooka otuyisizemu okuva lwozirika odda otya engulu mutambula mutya paka waka? Nadda engulu nentuuka mu mmotoka yange nenjituulamu, abakwata ebifaananyi ne babikwata bannamawulire, then ne batuvuga ne banvugira mu mmotoka yange. Ani akuvuga olwo? Era ku baana ba Sipapa babeera nabo ne banvuga mpaka waka n'emmotoka ne bagireka. Tewalowoozamu nti bwe bantuuse ewaka bagenda givuga bagire? Nedda, kubanga nze Sipapa okusinziira ebikubi yali yankoledde emabega muntu wakugamba ekintu akituukiriza. Talimbalimba. Biki mu mmotoka ng'ogituddemu? Nali sikakasa nti yange kubanga natuuka ewaka ne batutuusa, yatuvuga n'atutuusa n'avaamu ne mbabuuza ekimotoka mugireka oba mugitwala. Ngamba eno emmotoka yiyo okisigaza, era namukubira essimu ne ngamba naye Papa neyanziza banaye Papa simanyi nakuma nagamba abantu abamu we basingira ogaana bagamba nedda tagimuwadde kaadi, tetulabye ku kaadi. Kaadi yali manyago. Emmotoka yange buli kimu kyange. Kaadi gwagirina? Omala ofuna emmotoka mutambula mugenda mu maaso. Tugenda ewaka nentuuka nemukubi actually teyankwatirawo. Namala naddamu nankubira namba Lukundo nze Papa neyanza nnyo neyanzeege. Bakujjanjaba omukono gwona siru ku bbiiru ye? Yes, ku bbiiru ye kuba n'emmotoka yali teriimu mafuta era namukubiranga Papa siina mafuta era nakuweereza ssente n'oteeka amafuta mu mmotoka. Ng'olwani akuyambako givuga? Na brother wange amanyi ovuga emmotoka yanvuganga era whether Papa si omuntu nti munaye Sipapa mpeeyo omutwalo nina kyenjagala nno. Muntu alowooza kuba muntu mukulu era yandowoolezanga nakubira essimu ebyokunywa byaweddewo nti lwaki tewayogedde, era ng'akuweereza ssente. Siga nti weyampa emmotoka n'essimu n'eki n'akomaawo, nedda. Yasigala andabirira up to now, however much alina ebizibu nti ali mu kkomera neera still ndabirira. Okay, owona omukono owulira ddi nti nno bamukutte? Bayiva we nali waka nga ndi ku Facebook nensooka nendaba amawulire like nalaba bino ebya Facebook nga bagamba simanya banoonya Sipapa biki ne screenshot nga eyo post nengimuweereza ku WhatsApp nemugamba Papa ate bino biki, mami bamukutte ate bino biki? Namba Lukundo teweeraliikirira, kituufu mami bamukutte nyenze mbadde nkyali eno Tololo naye ngenda kudda e Kampala ngendeyo mami bakole ki? Nsooka neŋŋamba like oba yali fixed nnyo nenzirawo mukubira nga oba nga amaze okwetwala ku poliisi kuba baali bakyali ku poliisi. Kati olwaddako nendaba amawulire g'essaawa emu nendaba nga ebintu biri siriasi nemukubira essimu naŋŋamba ndi mukomawo ndi mukuva Tololo nenda ku poliisi.
papa si poliisi nti yagenda n'emunoonya gye yali nedda ye kennyini byonna ebyagenda mu maaso baatwala ne mami bamuggyako statement bamubuuza n'okumubuuza ebintu ebiri mu nnyumba muno bibyo kubanga ebintu ebibeera mu nnyumba mu maka ago of course bibeera bibyo okitegeera kuba kati bagamba mbu yagamba bibye yes byali bibye lwakuba bakikyusa nti baliwo ebyombu bye bajjamu ne bamubuuza we batyo kati mami bamuggyako statement before nga ne lawyer tannaba kujja kati we twagenda papa we yaŋŋamba ndigendayo nensooka nenkimma amazzi then nenziramu omukubira nga takyakola ki nga takyakwata ngenda okuwulira mbu ate poliisi yamukutte simanya biki papa yakola ne vidiyo banaye abantu abamugoberera yakola ne vidiyo ng'agamba ngenda kwetwala ku poliisi naye poliisi yegenda okukola ki kubeera omuntu aba yakola ekintu yandyekwese yandigambye mukyala wange bamukutte kanoonye engeri y'okumuggyayo bamugamba tujangu tukwa kuba Shamira mukyala we yagamba Sipapa yagamba kangende bate mukyala wange agenda asanga abaana ate agenda tuuka ku poliisi ne bamukwata ne bamuyingiza munda ate still n'omukyala ne bagaana okumuta kati awo wembuuliza omukyala alina musango ki nkiwulira kuba bagamba omwami ajje tumukwate omukyala akole ki banaye abantu balina famire balina abaana ate siga nti alabirira abaana bokka bazaala alina abantu bangi balabirira ye ng'omuntu naye bukyagaana ate ngenda okuwulira nti ate bonna baba tutte mu kooti yasooka saaliyo kuba saagimanya naye ngenda okuwulira kuba waliwo bwe nasinkana papa before ebyo nga tebinnabaawo namusinkana ne mukyala we ne twekubya ebifaananyi waliwo nekeresi mukyala we gye yali ayambadde ya gold waliwo nessimu iPhone gye yakozesa papa we yennyini otukuba ebifaananyi baatugamba ebyo ebintu nawe byali bya mu Sudan ng'ate mwasinkana luvannyuma nnyo emabega nnyo n'agamba essimu gye yakozesa okuba ebifaananyi byaffe yali ya mu Sudan n'agamba necklace mukyala we gye yali ayambadde yali ya mu Sudan kati nebinsobera bagamba bamubba ebbanga libagamba lyebabbiramu mu Sudan ate kyali kyawala nnyo bwe twekubisa ebifaananyi ate tubuuza omusudani alaba naye musudani vaayo omukyala temulabanga batugamba musudani banaye musudani mukwano vaayo tumanye omuntu atuvunaana tuleme okubeera mu mpewo buli kaseera twebuuza musudani banaye abantu bafiira e Sudaani ze nnina obusungu abantu bafiira e Sudaani naye towulirangayo gavumenti yakuno ng'eyogera ne just mbu bawoza mbu babba omusudani buli omu n'avaayo nti omusudani by the way no gavumenti omusudani vaayo mukwano vaayo tukulabeko tumanye banaye omusajja wuulira naye twamubba kubeera papa we bagamba nti yabba ffenna tuba twabba kubeera abadde atulabirira ate atulabirira kitegeera omukyala wayogera oyo kenyini yayogera wa poliisi gwe sitajjukira amannya yagamba ajje tumukwate then mukyala we tukole ki mukyala we tumute naye ate essaawa eno tuli mu myezi 7 tuli mu myezi ayina abaana otera bawulizaako abaana mbawuliza ku mami kuba bali wa mama wa Shamira gye bali abaana bamukwata agenda mu kooti yasooka tebasobola kubeerawo eyaddako n'ogenda ogenda ddi mu kkomera omulabeko mukomera ngendayo era ntera ogendayo Monday kuba bayikyala Monday abasajja Wednesday then Friday. Olunaku olwasooka omusanga mu kkomera omusanga ali mu mbeera ki era yagamba ki? Olunaku lwenasooka omusiŋŋaana mu kkomera actually yandeetera okukaaba
naye nangumya nangamba tewali kitagwa bayidawe yangamba Lukundo tewali kitagwa nangamba lago wakela ku macha n'ofiirwa omukono ate ngoma tegugenda kuddako naye ate n'oguma naye ate olwo kino ekintu bakusiba ne bakuta nodda wabweru so iye mukomo ya talina buzibu bambi ali bulungi naye bantu mmwe naye omusudani ono lwaki abuza olowooza batubuzaabuza bali mutubuzaabuza bali mutumalira biseera na budde kubanga tosobola kumpaabira ate n'olemerwa okuvaayo okuwa obujulizi nti bannayo kituufu wansiba tekisoboka mukizikiza abalooya byebi kivaayo naffe singa bakwata balooya lwaki bakwata muntu waffe kooti mbadde njigoberera ebbanga n'okuva lwe bamukwata naye omusudani nange simulabanga omusudani mukwano pazi tomanyi Luganda amanyiriza omu nalusudani musudani vaayo musudani musudani jangu mu kooti tukulabeko mukwano kuba otumalira obudde omusudani kanywemu nga tulinda omusudani omusudani vaayo kyamugamba omuntu teyekolereko bibye ye ku mamotoka ge mugamba nti yagabba simanya sente ze yabba ze yagulamu amamotoka kambuza omuntu waba akoze sente zibeere mu banka mpaka tabako kyeyekolera oba tuleme kugula bintu lwakubanga munayo sente za ne wilibalo yajibu ogamba otya omuntu nti yabba wilibalo bannaye naye tubeemu amagezi ogamba otya omuntu nti yabba wilibalo oba sente gye yaziguzisa ze yabba awamusudani nabba n'amanda ga kamon oba simu oba sibitegeera oba sibitegeera nabba bino biki birimu limuze emmotoka kati banaye mubeko emisango gye musoma nga omuntu ogimuteekako abebweru ne bagamba yesu kisoboka okuba nga yakikola naye byonna bye mumensioni nga mweswaza mweka mulimu okweswaza muwestinga taimu yaffe anti bagamba tebalaba soosi ya income mwajja sente kugula bintu tugamba mu Uganda muno buli omu amanyi kambuze gavumenti emanyi nti buli omuntu asula wanene era akula mulimu guno muno mu Uganda twabadde otuukaawo tekisoboka ne mubba ne kamera ez'omu nnyumba ezina okulaga footage ekyali yes babba kamera z'omu nnyumba ne mubba ebimotoka by'abaana ebyokuzannyisa mwe babbi kati essaawa yale kubanga tosobola sanga buliri bwange mu nnyumba yange n'obutwala era oba ofuuse mubbi mbu bujulizi n'obuliri babutwala nkwadde example mwatwala emmotoka by'abaana mwatwala ebintu by'abaana be waliwo abantu bangi nnyo abayambibwako Sipapa abamuli ba business person abamawulire abayimbi mu mbeera eno wavuddeyo omuntu yenna abeerawo mu mbeera eno Sipapa gy'alimu abeerawo atya ebintu biri eyo babula muli bantu bangi beyayamba sebannaye nze tombulya naye nze ngenda okubagoba iye ate ogenda bagoba otya gwelinda afuluma ogenda laba buli omu wajja aniiginda naye mukama mulungi batusindika mu high court lwakuba tetunamanya lunaku lutuufu naye nga tugenda ate bali kigenda kuggwa tewali kitaggwa embeera gye yayisibwamu mu kooti eri etya mu komera gy'ali atali bubi omuntu wa ssente asigala wa ssente ate katonda kasita abeera nga katonda nga ye yazikuwa era erinnya lyalina wabweru lyalina mu prison otuukayo nga bonna bamumanyi buli omu ayagala okumulamba because tabeera nnyo mu bantu naye bamuyita nti gundi ayagala okukulaba buli omu omulaba ng'ayaayo obuzibu bwe tulina nti n'omuntu waakwatibwa buli muntu ayagala omuwa amagezi n'okumanya n'okumulaga nti nno bw'okola bw'oti ovaayo Sipapa since abadde wa ssente abantu tebamubbyeko ssente ze nga bayita mu lukujjukujju bamubbye naye era abamubbye be beefuula mikwano gye abamubbye
naye era abamubye bebeefuula mikwano gye, so abantu mwegendereze, gw'oyita munno yakumalawo. Olina b'omanyi oba naye beyagambako nti ono noono bandiddemu olukwe? Nze mbamanyi era mbamanyi nesigenda kubaatula naye nga mbamanyi ate nabo bemanyi. Bw'avaayo lweyo kwera buli omu Tidde abulira gwakoowa buli omu ng'omanyi obadde kasasiro gye tuli kuba essaawa eno nze mbayita kasasiro. okubye ennyo Edda mulimbwa oyongedde okuba abantu babi ate abantu mwe abayigiriza omuntu omulungi mwe abamuyigiriza okubeera omubi. Sipapa teyeeraga, Sipapa ayamba ate Sipapa abeererawo buli muntu, naye agantu gali eyo bonagoba naye buli eyalya ku ssente ya Sipapa. Nze kino nkibabulira buli omu eyalya ku ssente ya Sipapa. Omukama abalamuze kusa ate abasaasire. batumaliza ebigambo by'oyinza Sipapa oba bye yagambako oba embeera gy'ayitamu okunyigirizibwa kwalina ng'omuntu. Sipapa anyigirizibwa ng'omuntu because yali muntu eyegendera buli wamu bw'ayagala, yali muntu eyeetambulira, kye kisinga okumunyiga, naye nti bino ekyokubeera ewamu kye kisinga omunyiga, naye nti oba abamutokyalinga oba olw'okuba musibe biki ali bulungi talina busibe. Sente ze kati obudde buno si mwavulunkupe. Talibeera mwavu, talikyalira bwavu, ate talibeera mu bwavu. Naye mu buli mugumu nti sente tezijja kunzigulwako. Sente zazinakuba Mukama ye yazimuwa. Kati mwabawooza mbu tebamanyi source of income ye, mulina kye mwamutandikirawo nti kyalina okukola. Ye yamanyi wa sente ze, ye waba alina emirimu gye tagenda kunyonyola buli omu nti banaye nina omulimu bwe guti ne bwe guti. Mutusaasire, mutuyambe, muleete excuse endala. Yagambako ye n'agamba nti ne bankwatira kino lwakuba beerimbise mu kiri. Yali yakigambyeko kye kyamukwasa. Ekyamukwasa batugamba Omusudani yamubba full stop. Omusudani naye nga tetumula. Omusudani batufera, batulimba, batujja kuggwawo. Bigambo ki by'oyinza okugamba Sipapa mu mbeera gye yakuyambamu n'okubeerawo kwonna kwakubeereddewo? Sipapa muze musabira ate musajja mugumu. Kyammanyi ku kino ekiriwo si kye kisoose mu bulamu bwe ku myaka gy'alina, wabaddewo ebinene ebisinga n'ekyo, so asigale nga mugumu, Katonda ajja tuvuunusa kino ekintu. Amiina n'ebigambo ebyo.